Bruno K nabwe kityo yeganye munnamawulire amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe mpola mpola avaayo agamba nti tasobola kuba nti adetinga celebrity kubanga pressure gye balina ebeera nnyingi ate ye kennyini aliko pressure ey'enjawulo so n'olwekyo tasobola kuvaayo kudetinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe. Ensonga lwaki ne bino byonna tugenda kuba nti tubikutuusako ssaawa zino mpola mpola ngenda kusaba ekintu kimu muganda wange osubscribing tusobole kuba ntutambula ffenna teekako ekidaawo mpola mpola notification button tusobole kuba ntitugenda mu maaso mpola mpola osobole kuba nti ofuna munnaffe bye tusobole kuba ntituteekawo anytime tusobole kuba ntitutambula ffenna omukutu guli gumu gwa Uganda mukamuli bampita ntambi kimso Rich Boy Maxudi Junior musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K oba Bruno Kigundo bombi avuddeyo n'atangaza eggwanga ku bigambibwa nti baagalana ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe. Ebbanga liwerawerako engambo zaavaayo ne zitandika okufuluma ku social media nga kiteebereza okuba nti obaoliawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K ayagala mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe era nga kyagenda mu maaso n'okuba kitambula amawulire gonna mu Uganda yonna ku internet kogata ne mainstream media nga Bruno K alumirizibwa okuba nti yagwa mu miguwa gya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe era nga bano nno ababiri basobola okuba nti balabibwako enfunda eziwera bonna mpola mpola according ku ngambo zetufuna yes bino nno tetugenda kuba nti tubifuna walala tugenda kuba nti obifuna walala wonna mpola mpola wabula ojjagenda mu maaso n'okuba nti ogafuna nga wano ku Uganda mu kamoli kubanga gali mu saidi ez'enjawulo. Tulina amawulire getufuna waliwo omukyala eyali ayagala Bruno K omukyala ono yali modo yagenda mu maaso n'okuba nti asuulawo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K ekyamuleetera okuba nti alumizibwa omutima n'okufuna stress eyali emuse mpola mpola Bruno K yagenda nga mu maaso n'okuba nti anoonya obulamu bwe mpola mpola gye yatandikira okufuna bugigisi mu bbaala asobole okuba nti anoonyawo akasente olw'okuba omukyala ono modo sijja kumatukiza linnya yamusuulawo bambi musajja wattu olw'obwavu bwe yali alina ng'alaba ebintu bya Bruno K tebitambula. Bruno yasobola okuba nti agwa eddalu mpola mpola omutima gwamuluma era nga yagenda mu maaso n'okunoonya bakansala ab'enjawulo yatabaala mpola mpola mu bantu ab'enjawulo abasobola okuba nti obaoliawo bamuze n'okuba nti bamukansolinga asobola okuba nti afuna omutima nga bwe gulina okubeera mpola mpola wano nno mbu yafuna connection wa Farida era nga Bruno K yatandika okuba nti afuna close contact oba okubeera kumpi ne Farida oluvannyuma lw'okuba nti obaoliawo yali mu bizibu ebitenkanika ebizibu ebyali byamusumbuwa byali bya mukwano era nga ebiseera ebyo ne Farida yali amaze okufuna ebizibu by'omukwano. Jjukira Bruno K bamusuddewo ne Farida Nakazibwe ebiseera ebyo yali amaze okuba nti asuulibwawo omusajja gwe bayita omufere eyamwanjula mpola mpola tewayita banga ne bamala ne bakita mpola mpola wanono Farida omutima gw'embu gwali gumenyese era nga ne Bruno K bonna gwali gumenyese. Bano nno ababiri beekwatako mpola mpola ne basobola okuba nti bafunamu time nga buli omu adisikasingira munne ebizibu byazayiseemu n'okuba nti obaoliawo beebuulirira basobola okuba nti bafuna mpola mpola kyebatuukako mpola mpola kyaleeta kyatwalira Bruno K ebbanga ngatya n'okunoonya Farida ne Farida kyamutwalira ebbanga okusobola okuba nti afuna Bruno K n'okubaako kyebatuukako. Bruno K yali asula n'akulabye wali mpola mpola kumpi awo ne Chase Johnson mwenna abamanyi akusa apulaawe n'akulabye awo kumpi ne Chase Bruno K we yali asula mpola mpola yagenda mu maaso n'okuba nti atuukirira Farida era nga Farida yasobola okuba nti amugjayo mbu namutwala era nga wetogere ennaku zino Bruno Kigundo asula ne Farida Nakazibwe wali ekyanja. Farida yatwala Bruno K mu saaluuni okusala enviiri n'ebisigaddewo era nga Farida ebiseera ebisinga abeera nnyo ne Bruno K. Bruno K agamba nti ye ne Farida tebalina kibagatta nnyo kyamaanyi tebali mu mukwano mpola mpola. Bruno K agamba nti Farida Nakazibwe just mukwano gwe yes era nga bantu batandika okuba nti bamusibako nti ayagala Farida Nakazibwe
nakazibwe mpola mpola era nga kyagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo kimuleetera okunoonya Farida nakazibwe okumusemberera wano nno mu kuba nti anoonya Farida nakazibwe yagenda mu maaso n'okuba nti amusampulingamu obuyimba bwe obwanyumira nnyo Farida era nga Farida yagenda mu maaso n'okuba nti anyumirwa obuyimba bwa Bruno. Bruno yagenda mu maaso n'okunoonya kikyasobola okujja ku Farida ekyamangu kwe kusalawo okugenda mu studio oba oliawo akolemu akayimba mpola mpola. Yagamba nti biboozi bingi bakyala bangi bebamusibako ng'oba oliawo talina kyasobola nabbafunamu abakyala abo nga tebalina impact abakyala abo nga tebalina na mulamwa yadde so n'olwekyo bebamusibako mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakazibwe yasalawo ekintu kino akitwalire dda ku level eddako kwe kusalawo okuba nti akola oluyimba era oluyimba baluyita Farida My Love. Akayimba kano kali kasuusuta mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida yali mu vidiyo eyo mpola mpola nga Bruno ke agamba nti ekigendererwa kye kyali kyakukolamu ssente mpola mpola. Wano nno Bruno yagenda mu maaso n'okuba nti asemberera Farida nakazibwe era nga Farida yagenda mu maaso n'okuba nti amuwa omulimu omulala. Omulimu gwe yamuwa kwe kutandika okuba nti asomesa mwana we abaana be music. Alina omuwala yes Bruno ke ennaku zino gwabeera naye ebiseera ebisinga beeyigiriza amazina kugata negita mpola mpola. Bruno ke agamba nti yes Farida yamwemployinga kuba nti ayimbisa n'okuba nti ayigiriza abawala be okuyimba engeri gye bali nti baagala nnyo okuyimba. Guno mulundi gwakuna nga Farida ne Bruno ke beegaana okuba nti beeyagala mu public. Omulundi ogwasembayo Bruno ke yali ku shemo nga bamubuuza oba asobola okuvaayo okwa nti oba beeyagala ne Farida. Bruno ke yavaayo n'agamba nti tasobola kuba nti adetinga serebu kubanga bakyala ba serebu balumya emitwe olwaleero agenze wano kyamitinze gundi biki era nga bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ayeegaana ng'agamba tasobola kwagala Farida olw'okuba celebrity wa mu bantu mpola mpola abantu bangi abamutuukirira wabula ate ffe mu bimu ku bye tumanyi mpola mpola gano nno ga munda yes obanga ogere naye bafani bange be basinga mpola mpola. Bruno ke recently yavudde n'agamba nti Farida nedda wabula ngenda kugamba bwe nti Bruno olikyali wange mpola mpola nkumanyi nnyo sikumanyi nnyo naye olikyali wange buleganda wange. Bruno ke yomu ku bavubuka abali hambo yomu ku bavubuka oba oliawo abagenda mu maaso n'okuba nti beetanirwa abasajja. Bruno ke wetwogerera aliko security y'amaanyi nnyo era nga security eno Bruno ke tokkirizibwa nakuba nti omusemberera especially obanga oli mutonde oba ekitonde ekikazi kyonna kyekikirizibwa kuba nti kisembererwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno ke. Farida nakazibwe yagenda mu maaso n'okuba nti ateekawo embeera nti Bruno ke tali suppose kuba nti alabwako musajja like mukyala mulala yenna mpola mpola era nga Farida ebiseera ebisinga abeera ne Bruno ke yamuvuga n'amutwala ku mulimu n'amugjayo mpola mpola n'amutwala mu saluuni era abakyala bonna abaali bakola ku Bruno ke ku nviiri bonna yabagoba. Ennaku zino yafuna baba baali bakolera wa baba maati mpola mpola we baali bakolera nga bakolera wa baba maati naye nga abantu abakola massage awo akola abakyala baali bakola Bruno ke massage bonna babagobawo mpola mpola complaininga nti mukyala mukulu Farida olujja nga abagobawo mpola mpola. So kino kikulaga nti oba oliawo waliwo ekiriwo naye nga ate Bruno ke avuddeyo n'agamba nti tewali kiriwo. Kino nno oba oliawo kigenda mu maaso n'okuba nti kirumya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida nakazibwe omutwe kubanga ate Farida ayagala omukwano gwabwe ne Bruno gubeere mu lujjudde. Bano ebiseera ebisinga babeera bonna era nga Farida ye takirinaamu buzibu ku Bruno kubeera boyfriend we wabula ate Bruno ke alina obuzibu Farida okubeera nti ye girlfriend we kubanga Bruno ebiseera ebisinga buli bamubuuza yeegaana. Tetumanyi who is fooling who nga bano ababiri kirezo okuba nti mbu basula nabonna sedi z'ekyanja kubanga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno ke we yali nakulabye yavaawo kukyezaawo yagendewo omukyala amanyikiddwa nga Farida. Bw'otunulira zimobile money zonna eza MTN omukyala mukulu ono berona abakusindikirayo amajja Farida nakazibwe Ssennyonjo lyerinnya lyolabako. Wano nno kireeta ebintu bingi okulowooza nti Farida Ssennyonjo ne Bruno ke Kigundu bikwataganirawa essimu za mobile money okutuukiriziganya ni anyway byebyo naye nga Bruno kagamba nti Farida tebeeyagala yes Farida
by the way naye alina kyayogedde mpolampola tujja kusigala nga tukituusako mu maaso awo amanya nerebozi bamutantambi jimso rich boy Maxud junior mwebale kuba nti mutambula naffe tubaagala nnyo era musigale nga mubeera naffe ebbanga lyonna subscribing nga gwatanaba kuba nti subscribing then tugende mu maaso nokuba nti tweyagala mpolampola. Bye bye for now.